Mami Farid. Olinza ani ono? Diana. Diana Nabatazi. Amanina yakinkola nnyo. Kati kyakola. Na surprising on the same day. Kati ye kyakola isawo wa week emu. Oba bbiri. Kati tansuubira na buli omu amuwadde keeki agamba munnange bwembeererawo. Kati kakimukola. Nawe ogenda kimukola? Nakimukola. Naye bangambye akulindisizza nnyo. Akulindisizza kubanga ntuuse leeti. Nsanze yakava ku mpewo. Okay. Ate nga mbadde nnina okujja before nga tannagenda ku mpewo so ekizibu ekituuseeyo. Okay. Osuubira agenda kulabika ati agenda tunula ati? Simanyi kubanga tayinza kikiriza by this time kozi ebbanga liiseewo ddene nnyo. Naye n'oli bwe nakuba nayo poopa n'agikuba bubi tagimanyi. Isomero agiyize. Naye nazo genda ku ssomero. Era Faida nyinyi yanjigiriza. Gye mbadde mmanyi babadde luba ansobezza kati anjigiriza bakola ne bagikuba. Ate ono y'ani? Farida. Oyo sister wange. Yaleta keeki eno yagireese? Yagireese amperekeddeko. Okay. Katulinde. Thank you so much, Nancy. This is yours. Oh my God. Nancy. Oh my God. I was not expecting this. Diana, you really love me. Really, you do love me. Diana, after a week. No, nade manyi olina okuba nga toli mu mugwanga. That's what I thought by the way. Nenga olata nalabika, but I thought most probably oyinza okuba toliimu. Baye musinyo omutima guli mubigesi. I'm so shaking. Nene yanzanye bambe banyo kundowoozaako I love you, gent. You're a true friend. That's what I can say. Nekyo gwe yakinjigiriza. Kandi neyanziza nnyo. Buli kintu kyanjawulo, buli kimu kyanjawulo, naye Farida yeyanjigiriza ekiyitibwa omukwano n'okwagala. Era I feel so special nti omuntu bwakujjukira mu mbeera bweti mu butuufu kizaamu amaanyi. Abantu abamu bayinza okiraba nga ekya just, but it means a lot. Kuba kati ennaku eziyiseewo nabadde namuvuddeko era nga mmanyi bambi alabika yatambulamu, era nga bwafuluma bulijjo ennyonyi yazifuula bugaali atambula nnyo. And this coming to my surprise,
I mean, simaina yakwogera kinene nnyo kinene ddala ddala ate I had a very long day omanye ndi olunaku olukyali ne luziba nga muli okwoye ennyo nga tulina kirala kirungi kyosuubira mu lunaku naye kino kinzizizza engulu mu ngeri ey'enjawulo and I'm really happy Bambi neyansanyo neyanzege n'okundowooza kale kya nkwagala nnyo by the way nnyo 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 guba mukwano gw'abantu abakwagala yes sandyagadde zibala ne guba mukwano gw'abantu bakwagala ate buli omu alina time ye ey'enjawulo kubanga Farida era nga bw'omulaba kimaziddeko kwaffe tugenza okuyingira ffe mu kuzannya ng'omukyalo ono bazannya era ate nga muzannyi mulungi okitegeera so exactly nti bo bayingira era abato mu kuzannya ffe tujja tubalabirako nga teffe tetunaba kuyingira era kyanjawulo so muntu mulamu muntu mulungi ate era mwagala nnyo kyekiri kyenkugambye nti ebimu biyigira ku bantu okitegeera jjo kumukuwangala n'omuntu omanya bw'omuwagala ne bw'owangala naye ne bw'obeera naye kyenzikiriza ekyo kyokka kyokka naye banawe temunkolako interview leka ndabe keeki yange nze leka ndabe keeki yange otandise okunkolako interview kyekyo oyagala kukola ki bannaye thank you love bannaye nga neyanziza neyanzege kusobola naye oli bwekyali mama lipstick nga avuddeko she loves oh my god wanji oh my gosh ubino katubirabe naffe tunabitonera abafu oh my god bana enungi yaddala bannange akagatto akasawo abadala bubini bwayambala Bambi neyanza nnyo neyanze mwebale nnyo mwebalire ddala eyakoze ebintu byamanyi nti byentambuliramu Farida webale nnyo webalire ddala nsiimye munnange nsiimidde ddala neyanza nnyo neyanzeke Bambi tokyogera tajja kufa mangu toyogera tugenda waligana mu mugondi nti no bagirabe kino kyaye bulungi lipstick wa Diana nga ayomba era kalya oba yennyini agikwata enanyiniyo nange kanekwatire keeki yange Diana akayekwatire keeki ye neno tumezaako meka keeki mekazi ziringa 10 banga nefuna keeki 18 ebya interview si ya leero olya keeki kusaawa munene lekikaana paa ku saawa emu eno gye tusaliddeko cake but they have been patient I've been communicating with them it was intended yasose nangamba nti oyanguwako n'otuuka before nga tonaba so batuse tuyingidde meeting so they had to wait I just saw them meeting for this tulina okusooka tukumiikirizaamu but and thanks for being patient guys thank you bamba n'abano bonna era nali simanyi nti banjagala otegeeza okwagala kwa ddala kyemaze okulaba nze kwa ddala simanyi waliwo abatantegeera muwe keeki ye wamu yawo sireke kubanga bakuwe ebifaananyi Diana ekituukula tukivumirira nnyo ng'abakozi ba Telefayina baasidde okuyita emyezi 2 emabega ng'ebirabo bikyajja otulabisa Are you taking the picture? ani gwe wadde atukube Roni ani manager Jangu waneno. Fiki oli musayidi we
Bambi tukubise Snapchat ebirungi ebiyaka ebiyaka. Gyenkubadde gy'oba oteekamu. Eyo gye mpulidde ya bulijjo sigitegedde. Eyo